Ya ekituufu kiri nti bw'oba totegeera birooto by'oloota wandifiirwa omukisa omunene oguli mu maaso go, oba warning ey'amaanyi eyinza okujja mu bulamu bwo, ebizibu ne bikutuukako olw'ensonga totegeera makulu ga birooto by'oloota. So wano ku channel eno tukifudde nga kya mugaso okuba nga tuddamu ebirooto almost byonna. Olwo tugenda kutuula ebirooto bisatu. Ekirooto ekisooka eky'okuloota ng'ozze ku ssomero kimu. Ekirooto ekyokubiri okuloota ng'ozze mu kyalo oba mu kayumba akakadde. Namba 2. Ekirooto ekyokusatu kwe kuloota nga oli bwerere. Oba otwalira ku Facebook kona ka follow obeere nga otufollowinga ng'oteeka video ojja bobeera omu ku abo abasooka okuba nga bafuna video zino. Obadde okimanyi nti ebintu ebikutuukako mu buliwo bisookera mu nsi ya Mwoyo, so kigenda okukutuukako nga kyabaawo dda. Kati ngeri yokka gy'ogenda okubitegeeramu ng'otegeera ebirooto n'amakulu gaabyo. Bayibuli tulina Daniel yali muvuunizi wa birooto mulungi, Mukama yamuyamba okuyita mu birooto. Mujjukira bulungi story ya Yusufu, abasomi ba Bayibuli, omuvuunizi w'ebirooto. Kuvuunula birooto kwe kwamujja mu kkomera, ate ekirooto kye yalaba ne kibaawo, ate Mukama n'amuwa n'amagezi agasobola okubayisaawo n'afuuka Katikkiro mulamba owa Egypt lwa kuyita mu birooto. So Mukama ayagala okuyamba, ayagala communicatinga naawe, naye olina okutegeera Katonda ng'ayogera. Tugende ku kirooto ekisooka. Tugambe ekirooto ekisooka kwe kuloota ng'ozze ku ssomero oba kasomero ke wasomeramu emabegako. So kuloota ng'ozze mu nursery, so kuloota ng'ozze mu primary school gye wasomera oba ng'ozze mu secondary oba ku university. So bw'oloota ng'ozze mu kasomero ka kindergarten, kali akasomero k'abaana, ate mbirooto kiba kisese, ogenda kweraba ng'oli muntu mukulu naye ng'olaba ozzeeyo mu kasomero k'abaana abato. Ekirooto ekyo kitegeeza nti oli mu kudda mabega oba okudde mabega kukulinze. Osobola okuba ng'ogenda kudda mabega mu bintu bya business, mu byenfuna, oba mu kaliyo yonna gy'olimu, oba ng'ozze emabega mu nsi ey'omwoyo, yali asaba nga tokyasaba bulungi, yali asoma ekigambo kya Katonda nga tokyakisoma, yali awuliriza abasumba bo nga tokyawuliriza. So olota ng'ekirooto ng'ozze mabega, manya nti okudde mabega kukulinze. Sometimes okudde mabega kuyinza okusinziira ku myoyo nga gye gikusika nga gye gikuzze mabega. Gamba nga emyoyo gy'ekika, ancestral spirits, nga gyakuba layini tegyagala muntu asukka awo, nga luwoba ogenda okusukkawo resistance ey'amaanyi ejja gyagala okuzza mabega ofaanagane abeewammwe. So buli bw'ofuna ekirooto kyonna ng'oddayo mu ssomero, manya nti egyo myoyo gyakudda mabega. So saba Mukama akubikkulire emyoyo gye bwe giva, ozikirize amaanyi g'ekizikiza okuba buyinza bwakuwa, of course oli mwana wa Katonda, osobola ddala okuzikiriza, wabula olina okutegeera message Katonda ng'akuwadde warning. Ekirooto n'ababiri kye tugenda okutunula olwaleero kwe kuloota ng'ozze mu kayumba akakadde. So now ekirooto kino sometimes oloota, tugambe obeera mu Kampala oba olina tawuni gy'obeeramu oba olina ekifo kyonna kye wagenda ky'obeeramu oba oli bweru, naye oloota oli mu kayumba k'ewammwe eri gye muziika. Kakati gyo nno gye myoyo gya kika, ancestral spirits, nga gyagala okuzzaayo ofaanagane abeewammwe, gyagala okuddamu ku owninga. So buli bw'oloota ng'ozze mu kayumba k'ewammwe eri mu kyalo, abamu oloota oli mu kayumba ako ate olabamu n'emisota, oloota oli wammwe mu kyalo olaba emisota, egyo gibeera myoyo, egyo emyoyo gy'ekika, ancestral spirits egiba gyagala okuzzaayo. Ancestral spirits kye zikola zireeta kye bayita uniformity. Uniformity kwe kubeera nga mufaanagana. Omanyi waliwo abantu b'osanga nga mu kika kyabwe tebafumbirwa, uniform, tebafumbirwa. Nosanga abalala mu kika kyabwe tebasoma, uniform. Ne bwagezaako atya nsabala bafa bato, so bingi ebitambulira mu myoyo egyo. So olina okumanya ki ekifugira ewammwe. So olota ozzeeyo mu kayumba k'ewammwe, manya nti omwoyo gwakudda mabega, but most so guli attached to ancestral spirits. Most of the times ziba zize kunafuya kukuzza mabega oleme kubeera w'amaanyi mu nsi ey'omwoyo, kubanga obeera oleeta damage. Obeera oleeta damage ku layini gye zikola. Obeera oleeta damage oba ogenda kuggya abantu bangi. Obajja of course mu busamize ne mu kusinza emyoyo egyo n'okuba nga tebakyagiwa value. So olota ng'ekirooto ng'ozze ewammwe, manya nti omwoyo gwakudda mabega naye nga most so guli attached to ancestral spirits, ancestral powers. So ky'olina okukola mu mbeera eyo kwe kubanga oyambala amaanyi n'obuyinza ebyakuweebwa, so okulangira okusaba n'okusiiba, n'olumbagana emyoyo egyo egy'ekika gy'ekironda obuzaalwa n'omusaayi okuba nga tegikuzza mabega, n'emyoyo gyonna egya backsliding, emyoyo gyonna egy'okudda mabega okulaba nga todda mabega. Mukwano siyinza kubabuulira kimala makulu ga kumanya birooto n'amakulu gaabyo. Kikulu nnyo kuba engeri erisinga okubeera common Mukama gy'akozesa
okwogera n'abaana be. So kati watotegeera makulu ga birooto ogenda kuyitwako nnyo. Mukama ayinza okuba alina omukisa gw'atadde mu maaso go n'olwokuba nga totegeera makulu ga birooto ne gukuyitako. So kutyo bw'obeera ng'oyitwako buli kaseera emikisa ejja mu bulamu bwo. So kifuule priority okuba ng'otegeera ebirooto n'amakulu gaabyo. Bw'oba olina ekirooto kyonna ky'oyagala okutegeera kasinaba kukigenda ku kirooto namba 3 eky'olunaku olwaleero, kiteeke mu comment section. Tujja tukiconsideringa ku video eziba ziddako nga tukiddamu. Bw'oba ng'olina ekirooto kyonna ky'olina ky'otategeera ekyo kyewaloota, kiteeke mu comment section. Tujja kuba tukiraba nga tukiteeka mu videos ezinaddako. Ekirooto ekisembayo kwe kuloota ng'oli bwereere. Oloota oli bwereere mu bantu, otambula weekweka. Abamu oloota oyambaddeko wansi, waggulu toyambadde. Abamu oloota oyambaddeko waggulu, wansi toyambadde. So ekirooto ekyokuloota ng'oli bwereere, first of all kiyinza oku implyinga ekiswalo, shame. Ekiswalo nga kigenda okujja gy'oli. Ekyokubiri, ekirooto kino ekyokuloota ng'oli bwereere kiyinza oku implyinga ekibi ekitannaba kwenenyezebwa. Kubanga ekibi kikwambula mu nsi ey'omwoyo. Mu nsi ey'omubiri osobola okuba ng'oyambadde bulungi naye ekibi ne kikwambula mu nsi ey'omwoyo. So n'obeera ng'oli bwereere mu maaso ga Katonda. So Mukama kwe kuwa message efaanana bw'eti, akuwoninga akulage nti nno omwoyo gwo guli bwereere, gwetaaga okwambazibwa. Jjukira tulina okuba nga twambadde ebyambalo ebyeru. Bw'olokoka Yesu akuwa ekyambalo. So ekyambalo ekyo oba tokyambadde ng'oli bwereere kitegeeza wayinza okuba nga waliwo ekibi ekitannaba kwenenyezebwa. So bw'obanga wansi toyambadde manya kiyinza okuba kiri attached ku bwenzi, ku bukabakaba. Obukabakaba ntegeeza okuba ng'olina ennyambala embi, oyogera ebigambo ebitali bya Katonda ebireeta okwaka mu bantu, weemoolamoola n'ebifaanana ng'ebyo. So olina okwetegereza bulungi ekyo. Tabamu oyinza okuyingira mu kusaba n'okusiiba ng'osuubira breakthrough ey'amaanyi, ate at the end of the day ogenda okuloota ng'olaba oli bwereere. So basically Mukama kyabagamba nti nno weenenye, weetukuze, then asobola okukolera kyasobola okukolera. Kubanga obanga oli bwereere tekimunyumira nnyo Katonda. So bw'okulaba ekirooto kyonna ng'oli bwereere, abamu mugenda tandika okufuna ebirooto bino bye njogerako ng'omaze okuwulira message eno. Kubanga Mukama ajja bakitegeera ddala kirya, nawe ojja kuba otegeerera ddala amakulu g'ebirooto. So teweewuunya n'ogamba ate naloose kino eno nga mmaze okirabako. No, Mukama bayagala confirminga message eno ate asobola okukuyamba. Njagala bagamba ab'emikwano, Mukama ayagala nnyo okukuyamba n'okusinga bw'olowooza. Akwagala nnyo, yakufiiririra era akufaako. Buli kintu kyonna ky'oyagala Mukama akimanyi. Obuzibu Mukama bw'asinga okusanga be bantu obutategeera ng'ayogedde. So bw'osanga ng'oli bwereere, kebera mu bulamu bwo, examining obulamu bwo olabe nga ki ky'okyakola ekyo ky'omanyidde ddala nti Katonda akikyawa. Bw'oba nga tolina ky'omanyi nti olaba buli kimu kitambula bulungi, buuza Omwoyo Mutukuvu ajja kujja akulage. Mugambe Omwoyo Mutukuvu waliwo kye sitategeera, ndoota nga ndi bwereere. Basically waliwo ekitali kituufu, ajja kujja akulage. Ayinza okujja n'akuwa ekirooto, ayinza okuyita mu musumbawo. Kyobola kirungi nnyo okubeera ng'owuliza summons buli kaseera. Ayinza okuyita mu musumbawo n'ajja n'abuulira ku kibi ekyo ky'obadde olowooza nti ate kirungi, oba ky'obadde oyiginowalinga n'ofuna okulumirizibwa ne weenenya n'otandika otambula bulungi ne Katonda. Kijagala bagamba abaana ba Katonda, okutambula obulungi ne Katonda kye kisinga okumusanyusa. Yes, yakufiirira, ebibi abiraba naye tasanyukira muntu yenna atambulira mu kibi. Ensonga kuba kiyawa oteekawo omwana we nga ssaddaaka ennamu okuba ng'atangira ebibi byaffe. So weenenye, okozesa omusaayi gwa Yesu gukutukuze, ate otandike okutambulira mu butuukirivu n'obutukuvu. Bwe nnimira ddala kumpuliriza olwaliro ebirooto bisatu bye tutunuulidde. Kuloota nga oze ku ssomero, kuloota nga oze mu kayumba akakadde, oba okuloota nga ozeewa mu mukyalo, n'okuloota ng'oli bwereere. So omulundi oguddako tugenda tutunula ebirooto ebirala. Once again, bw'obanga olina ekirooto kyonna ky'oyagala okutegeera kiteeke mu comment section. Nja kuba musanyufu nnyo okuba nga nkiddamu. Kirungi nnyo okuba ng'otegeera ebirooto n'amakulu gaabyo. Mukama ayinza okujja akwagala okukuwoninga n'ogenda mu kuzikirira kubanga totegeera Mukama ng'ayogedde. Yesu agamba endiga zange zimanyi eddoboozi, nange nzimanyi. Mwebale nnyo okumpuliriza. Amanya n'eddoboozi wa Peter Brother Stephen. Subscribinga, followinga for more. Thank you very much. We meet.